Ebyokwerinda binywezeddwa mu katale k'ewa Kiseka nga beetegera ssaawa Minisita Robinah Nabbanja n'abakulembeze b'ekibuga Kampala okulaba nga bamalawo enkayana ez'ettaka mu katale ako. Abakulembeze basoose kuwummulira mu kizimbe ky'akatale ka Kiseka nga babanja munnaabwe Damulira John eyabuzibwawo. Damulira bawamba Damulira tumwetaaga. Emyaka n'emyaka okuva we bamutwala bamugyawo ewuwe ng'akola. Kati ku ssaawa ya leero Damulira ali ludda. Nabbanja olutuusa yaneezeddwa Minisita wa Kampala Hajati Minsa Kabanda alambudde ettaka ly'akatale we batannazimba n'ategeeza abakulembeze b'akatale nga be bagenda okubayita batuule okuzimba kusobole okutandika. Nze nsitire n'endala kati ngenda kufuna olunaku Minisita wa Kampala ba RDC namwe mwenna ba developers nje tusalamu ekyekomerera. Bavudde wayolekedde ku luguudo lw'ewa Kiseka nga bwabuuza ku bantu n'abuulira abantu nga babadde azze okubagabira ku ssente. Abasirikale bagezezzaako okutangira abantu okusika amabaasa nga buteerere era abantu okuweera amabaasa gamaze kuggwawo. Asoose kuyimirira ku dduuka lya Bukenya nga bw'alinda abasirikale baleete ssente endala. Buli muntu omukisa gwajja gufuna kubanga yensonga lwaki tuli mu bukulembeze. Tetuliwo okunyigiriza abantu, tuliwo okubayamba musobole okweyamba nammwe. Buli muntu afuna ekigulira Magala eddiba. Nabbanja agenze mu kafubo n'abakulembeze ba Kampala mu dduuka lya Bukenya okutuusa lwe baleese ssente be bazireese n'adda mbuto okuzigaba. Abantu baziguddemu abasirikale ne balwanagana bokka na bokka okutuusa lwe bayingiza Nabbanja emmotoka era ng'asigadde agaba ssente ng'emmotoka bw'etambula. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.